I spend a day without having somebody coming to me. Pastor, I have a message for you from the Lord. Now let me ask you, from who? From the president. I have access. You can give me my message directly. With God I have access. You have none of my message. With God I have access. The president sent you. The way you look, you don't appear like you work in the State House. So now where are you from? What kind of message is it? The Lord told me. The God in heaven, he would waste his and your time and tells you, I've spent 3 hours praying. So God comes and wastes your time. My address. He doesn't know where to meet. God delivers. Munzikirize ka video kano nkaddemu. Munzikirize ka video kano, audio eno njiddemu. Balamusizaako mwenna maanyi ag'omwoyo omutukuvu Nicholas wano Just Gospel Media Uganda. YouTube channel mikwano gyaffe mwenna batugoberera wamweterera Facebook pages zaffe. Ate nammwe abatambula naffe mu WhatsApp fellowships zaffe tukungaanira n'abaana ab'enjawulo abali mu bifo eby'enjawulo tuyigira ekigambo kya Katonda ne tugabana wamu ne tusabako ffenna ne tweyimusa linnya lya Mukama waffe Yesu abeera omulamu. Mbaanirizaako nnyo mwenna. Njagala nziremu kuplayingire audio eno ogiwulirize. Abagenda okugamba avuma kati njagala nvume bulungi nnyo naawe okijjemu enjawulo. Amina. 1 2 3 we go. Without having somebody coming to me. Pastor, I have a message for you from the Lord. Now let me ask you, from who? From the president. I have access. You can give me my message directly. With God I have access. You have none of my message. With God I have access. The president sent you. The way you look, you don't appear like you work in the State House. So now where are you from? What kind of message is it? The Lord told me. The God in heaven, he would waste his and your time and tells you, I've spent 3 hours praying. So God comes and wastes your time. My address. He doesn't know where to meet. God delivers. Nawulina edda nawe nali nempulira omuweereza Mukama omu era yakola ku statement bwe zityo. Enno ye kiki yakivugira n'ebbanga lyali liwerako. Statement bwetyo. Kakati ffe tuli baana bato okusinziira mu myaka gyaffe, ate tukuzeeka okusinziirira ku myaka gyaffe. Nina ebintu ebimu byenzijja mpulira neno kyandikwa kimu omutume wa Kristo yakyogera ng'agamba nti tulabire ku ffe. Kati bingi bye tuyigira ku bataata, bingi bye tuyigira ku bamuzeeyi bano, bingi. Naye nina kintu kye neebuuza munda mu nze.
kati bwampuliriza yonna gy'oli, height gy'olimu, level gy'olimu in the spirit, ensimbi z'olina, offices z'osobola okuaccessinga mu buweereza buno bwe tulimu byonna, multitudes of people, essente, tolina office gy'okonkona ne batakugulira, amawanga gonna ogatabuddemuddemu ogamanyi, teri gye batakumanyi, njogera naawe omuweereza. Level ki kwolowooza nti Katonda gwasobola okusparinga? Oliro level ki gy'otuuka kuno ganka kati bweba office eno ye office esembayo, the office of the president mu buyinza nga yesembayo. Now mu spiritual realm yaffe gye tuweererezaamu, level ki gy'oliko gy'ogamba nti eno level kwendi no one can come to me, no one. Level kyeyo, level kyeyo. Oli pastor, oli nabbi, oli mubuulizi wa njiri, oli muweereza waki, oli waki, level ki kwoli noga nti eno level nze kwendi. Nina olunyi lunasoma mu Bible lwantiisa. Kamaffe Yesu yagamba nti abooluganda bajja twakola bino, onyanga abalwadde, balema batambula, bano bakola biki, bano bakola biki, abafu bazuukira, emizimu gyatuulira. N'akola statement n'agamba nti muve wendi mwabakola obujeemu. Statement eyo enakuwaza nnyo obulamu bwange. Mpulira ddala nga neeyongera ddala okwetaagira ddala okukakkana ennyo okutegeera Katonda. Amiina. Muve wendi mwabakola obujeemu. Yali ategeeza ki? So it's really disturbing. Waliwo nze mu basumba bonna abali mu Uganda, kanjeetere ku level ya Uganda, teri musumba alituuka ku level ya Daudi yali kabaka. Daudi kabaka. Naye teri musumba mu Uganda eba teribeera mu nsumba mpozi ng'oli kabaka oba ng'oli mu layini y'obwakabaka, lineage eyo. Other than that tekiri baawo. So omuntu eyali ku level ya Daudi kabaka mu Samuel ekyokubiri 12 osoma story eyo na Nathani ajja eri Daudi. Daudi amaze okukola byakoze byonna ali eri Nathani ajja mugamba nti sebo mukama wange. Nathani nabbi ajja eri kabaka Daudi namubuulira ebibaddewo ku mukawuliya omusajja bw'ati nakola bw'ati, bw'obeera gwe ono tuyinza mukolera ki? Onakkirireyo wansi, mukiridde wansi mu Samuel ekyokubiri 12 olunyinga lwakutaano eyo. Daudi yeewera, oyo nga mukama bw'ali omulamu neeyama, nze nja mukola kino, akolebwa kino. Nathani n'amugamba nti mukama wange yeggwe. Daudi n'agwa wansi. Waliwo n'omusajja omulalira gwe nja okubaleetera mu Bayibuli, era naye yali kabaka, naye ate yamuleetera obubaka, ate yali zero, yali talina nawaatuuka ku level ye. So olaba Daudi kabaka awulira Nathani nti Nathani bw'ati mukama bw'ayogera, olwo ate gwe nange aba talituuka ku level ya Daudi kabaka. Bino no binjigiriza ebintu bingi. Bw'oyimirira n'ogamba nti gwani Katonda okumpitako najja nayogera naawe nti gundeetera obubaka, nga tandabawo, nga tamanyi nti wendi wano yampiseeko ate najja n'agamba gwe nze nga wendi. So kitegeeza muli obeera nga ayetadde ku level esukkuluma ku yaba Daudi ate nga toligituuka, era nga toligituuka tolituukayo, kubanga oli yali kabaka mulamba, ate gwe toli kabaka ate tolibeera kabaka. Kakati ekibuuzo kyange, level ki kwe tutuuka ne tugamba nti nze hierarchy in the spirit ntuuseeyo, teri n'omu ayinza kuŋŋambako, teri. Muve mwendi mwabakola ebyobujeemu. Ekintu ekyo kinnuma nnyo, kinneebuzisa ebibuuzo bingi. Baagala nnyo, balamusizaako nnyo nnyina mukama waffe Yesu, Mutaya Nicholas wano Just Gospel Media Uganda. Tujja kudda maaso eyo mbalage omuntu omulala awo. Abankumire mukama mbanirizaako nnyo mwenna. Just Gospel Fellowship Center, WhatsApp link wiri wansi awo.